Postinga omubaka Lutamaguzi wano. Nkwegayiridde as the moderator of the show oyina okubeera omwegendereza tokkiriza abantu kuma muliro. Guyiweko amazzi. Yakuma omuliro. Yabuuza mbu tusangibwawa Abanyarwanda tusibukawa. No sirika. Ng'okimanyi ndi waawa. Vira Maria. Vira Maria. Mu Buddu. Omanya akasajja ako. Topozinga nkumanyi. Ense kuwulira. Tewali muntu asize bukyayi eri eggwanga eri Abanyarwanda asooka bamuyitanga lumbu yakyaliyo simanyi owokubiri Lutamaguzi ate buli kyayogera tulina archives tuli bannayuganda ng'Abaganda ng'Abakyoli ng'Abateso ng'Abalugwala Christine Kaya gwenva okupraising wano woman MP w'ekibuga si bwe kiri yagenda ku floor ya parliament n'agamba abantu abamu benchikirira bagwanga lino kitegeeza she recognizes there is an ethnic group or there is an indigenous group called Banyarwanda. Kati Lutamaguzi bw'abeera ku radio wano n'agamba mu ssuna gye tusibuka abanga agamba twavudde Zimbabwe twavudde Angola no we are Ugandans. So nkikusaba programu eno ba radio eno esobola okuggalwawo UCC olw'akantu akatono. As the moderator of the show, atatali wa bulijjo oli bwalimbo ino kola kityawo okoze eki kati kungu sengambadde ku show ne bambuuza kungu wa dini ki I don't even need a second a microsecond musajja muki musiramu kungu mufumbo kubango mmanyi nkumanyi kungu beyond radio 4 radio 7 radio 8 akolawa NBS ne sanyuka bwe sikyogera kitegeeza waliwo ekikyamu ekindiko oba nkikoze ki deliberately waliwo abantu nga everyday bakerera kuffe Abanyarwanda yes zenat nkubulidde taata wange yaziikibwa wano yazaalibwa wano mama wange akyali wano Banyarwanda kankweko ne history endala mu census esooka ye Uganda ya 1911 Banyarwanda baabalibwa mu Uganda 1911 before 1926 census ya 49, 59 ne 69 in the entire country called Uganda Abanyarwanda bali bakutaano mu bungi mu Buganda nga tuli bakubiri mu Buganda tewali family one mu Buganda mwe tutali okitege mu Uganda tulinamu neggwanga lya Balundi si bwe kiri Lutamaguzi Mulundi Mulundi 10 ku 10 Mulundi si Muganda ate buli lwolaba abantu abalina obukyayi ku Banyarwanda usually babeera Bahutu nga Balundi ekyo kankikugambe gwetonza bitegeera abantu abasinga obukyayi ku Banyarwanda abatuusi babeera Bahutu nga ate Balundi ekyo kankikugambe tewali genuine Muganda alina bukyayi ku Banyarwanda obwe buzibu obuli mu kwasama ennyo buli lw'oyasama ennyo otuuka ekiseera n'oyasama ebikontana bye wasooka okwasama ekisooka mukulu Frank Gashumba Vira Maria wasibukayo Baganda abasigadde bavaayo buvi oba abalala babeerayo bubeezi obuvo ensibuko n'okubeera ebintu ebyo bisatu biringanga ebifaanagana naye atojja kwesanga nga byanjawulo nnyo nze yeekolera itonga kikomeko eddira enjovu bwe siziikwa Butambala nja kuziikwa Busujju naye ate nga sije nsibuka wadde nga gye banzaala ebintu ebyo saagala obiconfusing obuzaaliro obubeero oba obuvo n'ensibuko nabwe kityo Vira Maria esangibwa mu Buddu agamu ku masaza ga Buganda ate ag'enkizo kitegeeza nti bonna abasibuka eyo babeera Baganda abasigadde babeerayo bubeezi gwe weebuuza nti nze nvaawa yes ova Vira Maria netosibuka Vira Maria kuba kyennyini kyokaayanira wakyeyambuluddeko dda situyinza kugenda mu discussion ya Frank Gasumba asibukawo oba Frank Gashumba avaawa tebamuzaala Vira Maria ng'ate already ayina eggwanga lye yeetuumye eritasibuka Vira Maria era ng'ayagala n'oddikiza abaamu nga yalittirako n'omwana wa Buganda Mulamba Jakana Nadduli Sebo mukulu Frank Gashumba Buddu
y'Abaganda ate era si ggwe mukulu w'Abanyarwanda. Obunyarwanda ne bwe lirifuuka eggwanga e Buganda oba mu Uganda tolibeera kabaka w'Abanyarwanda. Mu kyo ki kyentegeeza woova woowangaalira oba woosibuka si weewasalawo ekibondo ky'Abanyarwanda gye kiva. Ate era ne kino tekyayogerwa mu mutima mubi oba tekyayogeddwa mu mutima mubi, kubanga oli mukaayanira kye wayambuddeko edda. Bw'ovaayo noga ffe Abanyarwanda era bwe tutasalawo ffe Abanyarwanda, kati oba mukaayanira ate ky'omaze okweyambula, kubanga nazzi kuno twali bumu, twali tussa kimu, nga ne bannaffe abamu baafuna ebika ne taata we yali yafuna ekika. Ffe tukuze n'abantu abalinga ggwe, abamu beddira mbogo, abamu beddira ki, baafuna ebika mu Buganda nga n'ennono za Buganda baziwa ekitiibwa era nga bawulira bali waka n'amannya batuumaga Abaganda n'ennyimbe bayabya. N'abalongo baalula ne kaasuze katya bamuleeta, naye mu byonna nga bye bakola babikola mu ngeri ya Kiganda. Kakati ate gozzo twawulamu obuuza nti ngaffe Abanyarwanda olowooza toli mu kutulamu nkwatagana yaffe gye tubadde nayo emyaka n'emyaka nga tumanyi nti tuli baawamu? Singa tubeera awaka nga waliwo maama naye ng'atuyisa kyenkanyi ng'abaana baazadde ne baatazadde, kati mmwe abamuyita step mother oba ne bakubuuza nti maama wo yaani, nti olowooza ali awo yanzaalira ddala, gwabeerako ekikyamu, gwabeera anoonya okusosolebwa, kubanga ye takugambangako nti toli mwana wange era takuyisangako mu ngeri etali ya mwana we. Then lwaki oyagala ggwe okusiigira batooba abalala ekifaananyi nti ono si atuzaala? Lwaki oyagala okusigamu abaana omuze ogweronda nnyaabwe? Nze nandirowoozezza nti oli bw'abuuza ekibuuzo nti Abanyarwanda musibuka wa, aba ataasa ggwe kufiitinga mu society, kubanga mu Uganda temuliimu ggwanga lye bayita Banyarwanda. Era kyonna ky'obeera olwanirira okufuna mu Uganda kirwanirire okifunenga Munnayuganda so si ng'Omunyarwanda. Toyinza kubeera Munyarwanda ate nga properties okayanira za Uganda. Toyina wojja genda ng'olina passport ya Uganda ne bw'onoogivuluga nange Omuganda, of course Munnayuganda, oba Omusoga Munnayuganda, oba Omuki Munnayuganda, ojja kuba omwonoonedde, kubanga okonsidaringibwa okubeera eggwanga ly'Abannayuganda. Era national ID yo bw'enaabaako weesoberezza, bw'enaabaako weefeze, bajja kukonsidaringa nga Munnayuganda afeze. Ne bw'eriba passport yo ng'erina byesoberezzeeyo ku mawanga, ojja kukonsidaringibwa nga Munnayuganda asobezza era afiirizza Bannayuganda banne abalala oba bakwata passport eyo emikisa okufuna mu nsi eyo, kubanga Munnayuganda munnaabo olwedde yasobya dda. Katoyinza kujjira mu ddiba ddala ng'okaayanira bya kika kirala ng'obuuza otya nti ffe ab'enjovu ab'embogo. Waliyo ab'enjovu ab'embogo? Bwe wabanga tewaliyo banjovu ba mbogo, then lwaki okuriyetingawo Abanyarwanda Bannayuganda? Lwaki oleeta okwesosola ggwe wennyini olw'okuba weenoonyeza ebibyo? Mwe muŋŋamba mutya nti munyigirizibwa ku mulembe kwe musemberedde ennyo nga n'emiggo mutambula nagyo mu mmotoka, ate temwanyigirizibwa mu mirembe egyasooka? How? Tewali Munyarwanda kyayitamu, Munnayuganda kyayitamu. Olwaleero oyinza okuba okayanira biwandiiko nga Munnayuganda omutuufu akayanira bulamu, nga gwe olwaleero okayanira biwandiiko. Ate okuva ne ku ekyo otugamba nti ne ku census eyasooka mwaliwo mubaddewo olwo nga baani? Ebibanja mwabigula nga baani? Kibe nnyo okujja na butto ku mimwa ate n'okaaba enjala mu bayala. Ogamba otya nti nva Viira Maria, nkulidde Viira Maria,
kitange be basooka okuvuga emmotoka va kwabo bunnamboozi obunaku bolutamaguzi obunaku aye n'ogamba nti abanyarwanda baboolebwa e Buganda oba e Uganda. Kifaananyi ki kyogezaako okusiiga? Gwe passport ezo zoonoonyeza abanyarwanda ng'olina n'esukka mwemu gwe wazijjawa? Ettaka letulaba ery'enjawulo kubanga bonna boobeera nabo bakayitana baani bonna balina ettaka bo baalijjawa gye basosolebwa nga n'omwe gwe waaligambye nti mwavu asingayo talina connection ayinza okuba alina waasula lwakuba mmwe mutunuulira bibuga ne mu bitundu by'ebyalo balina gye basula era balina we babeera we bazaalidde n'abaana baabwe kaakati mu kiseera kino bakuze mubadde mubakuliza ku mitinga Bunyonyi. Frank Gashumba gw'obadde obeera ku mutinga Kanyonyi kitaawe yabeeranga ku mutinga Kanyonyi ogamba otya nti ono atutaddeko obukyayi obw'enjawulo atubuuzizza gye tusibuka ng'ate yabadde ayanikula ggwe kubanga n'abanyarwanda bennyini wabasibako ekikookolo ekibasibira ebweru. Bannange bantu mwenna mulonda abammwe abantu mwenna mulonda abammwe ate ewammwe musimbewo abammwe. Naffe ne twebuuza nti wa abanyarwanda wewa era abo abanyarwanda be baliwa kubanga bwe kiba nti eggwanga erimu lyoga lyokiikirira lirina kulonda baalyo era lirina okwendoosinga ligenda kwendoosinga ani owaalyo era owaali agenda kwesimbawa ewaabwe. Kyekyabadde ekibuuzo kwe kikyogamba nti nze sirina gyenva sebanzaala Viira Maria nze sirina gyenva nedda. Ekigendererwa tekyabadde ekyo wabula kyabadde kyanikula kikyo ekyokutusigamu obusosoze mulonde abammwe nga toyina kabira emu gy'olwanirira era ng'ogamba toyagala busosoze mu mawanga ate gwali mu kutugamba tulonde abaffe era tusimbewo abaffe. Nange neebuuza muwammwe mugenda mumusimbawa era owammwe gwe mugenda okulonda yaani? As simple as that. Naye olw'okuba obyangatana na zino n'obyangatana ne ziri ono n'akuwa zino omulala n'akuwa ziri n'oyagala okulyankuzibwa ne weesanga nga kyolidde leero kisaanyizzaawo kye wasooka okwogera. Oyagala equal opportunities ate oleeta divisions amongst us ate gwe atuleetamu divisions. Oŋŋambye nze omuganda bwe ndaba ow'ennyinda ebyaya byatadde oyo ye waffe. Saagala otunuulire kalulu kokka, njagala otunuulire ne ku bulamu obwa bulijjo, njagala otunuuliremu ne ku mirimu. Ow'ennyinda empanvu bw'anajja nga muyinamu kye mumwetaaga era nga yakirina nga lwaki mumugobaganya ŋŋende n'ow'ennyinda ebyaya byatadde omuganda munnange. Bwe nnaaba nninawo omulimu naye nga inginiya wa nnyindo mpanvu nga ki ekintwala n'omuganda era bwe mba njagala okugaba contract nga lwaki njiwa omuganda atalina busobozi ndekewo ow'ennyinda empanvu mwe mutunuulira bifo byokka bwe buzibu ate ng'ebifo ebyo mutunuulidde kyekintu ekitone ennyo kuba ekifo kigenda mu muntu omu naye nga waagenza okugenda waliwo abantu emitwalo n'emitwalo era nga waliwo emirimu egikolebwawo mingi nnyo. Kakati bw'oleeta obusosoze bw'ebifo abasinga tetuli bahonalebo mu byabufuzi tuli bahonalebo mu mirimu gyaffe tuli bahonalebo ku mayumba gaffe. Gugamba Banyarwanda babagobaganya si ku mirimu si ku mayumba si ku ttaka ate gwe atugamba tulonde abaffe tusembeze abaffe. Golowooza ennyumba okuli Omunyarwanda tewali Muganda asobola gipangisa. Ettaka okuli Omunyarwanda tewali Musoga asobola kulirimirako. Teweesosola nga tebannakusosola okuggyako ng'olina ebibyo bye weenoonyeza. Abantu abalina ettaka abalina abaana abalina ki
abalina ebintu ebyenjawulo mu Uganda era ababadde nga balonda okumala akabanga nga ne bukadi bwa Azizi Kasujja abasinga bakyabulina. Heboga babasosola ngani atasosolebwa mu Uganda. Nsobola okukikkiriza nti balina bye basanga ebyokusoomooza nene bannansi bakaaba. Buli munnansi atudde ku ccupa ntemeko. Tulina kunoonya ddembe ly'Abannayuganda so si ddembe ly'Abanyarwanda kuba ne banaalifuna tebalina bye bagenda ditunza wansi w'obukulembeze obubi. Gwe wennyini kyokaayanira osoose n'okyeyambula ne weeyambaza eddiba eddala. Eddiba eddala eryo lye weeyambaza ate mw'obanjiza abali mu ddiba lino kye balina okufuna. Teri Munyarwanda alina kufuna biwandiiko bya Uganda. Ssebo Frank Gashumba Munnayuganda y'alina okufuna ebiwandiiko bya Uganda. Nabwe kityo mulekeraawo ffe Abanyarwanda be baani. Ffe tusalawo n'okusalawo ffe Abanyarwanda mwe baani musibuka wa. Ffenna tuli Bannayuganda. Ffenna eddiba eritugatta Uganda regardless of our regardless of erawa. Twali bawamu nga Bannayuganda. Nene mwagala okuleetaleetamu obukundi obutusosola mutuuke n'okutta abaana b'awantu awamu. Batusosola ffe batusosola. Lwaki odduka nga tewali yakugoba? Gwe kyekyo ekibeera kikuddusa awatali akugoba. Huyo mutero gundi mulundi gundi kino n'oyo si Muganda. Yes, naye bakooperatinga n'Abaganda ne bafuna n'amannya era ne beeyita Abaganda. Era bamativu n'okubeera mu Buganda fotero tuyita Abalundi bayitongwa. Oyo mulundi. Yes, tukkiriza. Tuyinza okuba Abalundi kuba ne Buganda yagaziwa bugazi. Ffe tuli batono nnyo abava mu masaza ga Buganda agali original. Naye ojja kwesanga ab'ebuddu baali badde Banyoro. Eno mu Abe Mukiibi baali badde Basoga. Abaawa baali badde bwe bati. Naye twegattira kati mu ggwanga lye bayita Buganda. Era kyova olaba toyinza tusanga mu mboozi zaatuli Balundi, zaatwali badde Banyoro, zaatwali badde Basoga. Nedda toyinza zitusangamu kyokka ng'ataga amawanga gali mu Uganda. Twamatira n'abaatusembeza kale bw'oba okitwala nti baatusembeza busembeza. Twamatira n'abaatusembeza ne tukopaleetinga nabo ne tuyiga ennono zaabwe ne tubaddiza okwagalanga bwe baakutuwa era tetulina muttoma yenna. Kati bw'aba omulundi yeeyagalira mu Uganda gwe lwaki Omunyarwanda teweeyagala? Frank bw'aba omulundi yeeyagalira mu Uganda era ng'alwanira n'ennono za Uganda, gwe Omunyarwanda ki teweeyagala? Era ki teweenyumiriza mu kubeera Munnayuganda? Kyekyo ekikkookezaako ffe ng'Abanyarwanda. Era ki ekiggaanya okuseguka okuddayo ewammwe e Rwanda? Kubanga booda baagigula. Nze sirabangako akomplainingira mu maka ga neighbor ng'ate alina agage. Naye ng'ayagala mu maka ga neighbor bamuwe privileges n'amannya ag'ekika ky'ewa neighbor n'ebirungi bye bawa abaana ba neighbor. Ate nga mu baana ba neighbor mwateeka ebigambo ewa omulowooza olw'okuba abantu mama wejje ndi wa Mbogo. Nze Kayibanda. Bw'oba oyagala ewaabwe ekintu ewantu sooka ofaananewo. Era sooka obeere contented. Tosinziira wali complainingirawo. Ate nga bw'oduumira olulala oliddeyo ku kasente. Bannange buli omu alonda oweewaabwe, temulonda abantu abatali bammwe. Ewammwe yewa era abammwe be baliwa era bagenda kwesimbawo ewaabwe. Banno ggwe aboonoonera. Omuntu bw'awuliriza ebigambo ng'ebyo olaba kati ye Frank Gashumba alina ekifaananyi ky'ayagadde okusiiga ku muyinza okuleeta ekittabantu biki omuntu n'akola ebintu ng'ebyo n'ebyo byennyini by'oyogera tebisaanirako. Kubanga now discussion yo eri ku reaction
eya Lutamaguzi reaction kyekyaleese reaction. Lwaki waleeta debate gy'omanyi nti eri sensitive bwetyo? Lwaki waleeta debate bwetyo gy'omanyi nti eriko ensibuko y'okuwalanwa kw'abannaffe? Ffe watusanga mu mirembe gyaffe. Waliyo eyo yalera bannyabo baamuyitanga Katooto. Yajjanga omulaalo jjajjange n'amuwa eka 4. Kwazaalidde, kwaweereredde, kwakulidde n'ekika yafuna e Buganda. Abaana be naye abatuuma mannya ga Ngongi n'ennyimba ayabya. Ne kaasuze kati abamumuwa. Ne mu baana be baamu azadde abalongo babaalula mu nkola ey'Ekiganda. Gwe yatusanga mu mirembe gyaffe tutyo nga tutebenkedde. Nga n'omuntu gwe waalirowoozezza abafaanana nga Haji Mutaasa Kafeero mwami mulamba ne Buganda mukiiko ojja otya okutuwogganira. Tusooke tukkirize nti tuli bannayuganda. Tewali munnayuganda Munyarwanda, nga tewaliyo Wanjovu yeddira Mbogo, nga tewaliyo Muganda Munyankole. Olaba n'amawanga ge tugatta emisaayi nago era tetugeeyita. Timama waba Munyankole nga taata Muganda era mba Muganda, seyitangako Muganda omuki Omunyankole. Kwe odasite yekweyisa Omuganda Omunyarwanda oba Munnayuganda Omunyarwanda ogijjawa. Okay, mwagala butuuze bwa kikaaki. Oba ne mu Amerika waliyo obutuuze obw'omutuuze, obutuuze obw'okusoma, obutuuze obw'okuzaalirwayo. Mwe mwagala butuuze bufaanana ki? Kuba oyagala butuuze nga butuuze kalasi. Kati oyagala butuuze nga butuuze ate wano ndaga nti toli mutuuze, oli mugwi wa ddalo. Era ekirala, lwaki oyo gw'olowooza nti tabaagala alina kubeera mulundi? Mwe abalundi be mwasobye ennyo. Mukulu Frank Gashumba, lwaki olowooza nti oyo gw'otayagala alina kubeera mulundi? Mwe abalundi be mwasobye ennyo. Muyina nsonga ki n'abalundi? Ezo ezikutuusa okwekanga nti bw'osanga omulundi nga tayagala, bw'osanga omuntu atayagala Munyarwanda otaba Muganda abeera mulundi. Mwe mwattankuluuziza. Owaaye mwe mwattankuluuziza. Nejjakana yali mulundi gwe watta. Owaaye era wamutta lwakuba si Muganda, wamutta lwakuba mulundi. Gwe kizibu kya banno, gwayagala otutematemamu, gwayagala otuleetera obusosoze n'okweyawulayawulamu ate nga weefudde eddagala. Ate ekirala lekera okugamba nti tujja kuleeta ekittabantu ky'amawanga. Abanyarwanda ewaffe mu Uganda si ggwanga. Tewaliwo kittabantu kiyinza kusibuka ku Banyarwanda. Abanyarwanda ewaffe si ggwanga. Okitegedde? Ekittabantu ky'Abanyarwanda era kirina kubeera Rwanda. Wekibeera ky'amawanga era kirina kubeera Rwanda. Ffe waffe tulinawo amawanga agamanyikiddwa, eryammwe teririimu, lyoyita eryammwe wadde nga gwe alyetuuma ffe tetuli kukasukiranga kuba twali tumanyi gwe Ssenyondo. Oli mwana wa Buganda, mutabani wa Kasumba. Ffe bwe twali tulowooza gwe n'okyusa kke n'olaba ng'ekuswaza n'oteekako ggi. Ate sitiiro okyayagala okukayanira omugabo mu kika kino gye wejja. Abanyarwanda musibuka, nze siva Vira Maria gy'ova n'abalala gye babeera, naye wa Abaganda. Okitegedde ssebo mukama wange? Awo wabaki? Wa Abaganda. Wamma mikwano gyaffe saagala bayita Banyarwanda. Mikwano gyaffe Bannayuganda be baagala okusigamu ekirowoozo nti muli Banyarwanda. Cooperate. Tetutta nkolagana yaffe. Kuba kati n'ebijigatta bingi twezaddemu mutuzaddemu. Abaana bammwe bazadde mu baana baffe. N'abamu muffe ojja kwesanga nga baatuzaalamu mmwe. Tetutta Luganda lwe tubadde nalwo okuva mu myaka gya 5. Olw'omuntu anoonya obunoonya survival kwolwo takolera nno ssente nnene. Fulanka oyo gwe mulaba si ssente nnene zaakolera. Buchenje
Buchenji bwakolera naye ng'ensigo gyali mu kusiga eyinza obutavaawo mirembe na mirembe kuba kati agitaddemu n'okuyiwa omusaayi gw'abaana baawaka n'okutiisatiisa. Ffe waffe e Buganda waliwo ebintu bitafuula discussion. Sirabangako taata atuuzizza abaana be nti bannaaye temwezaalamu n'ateekawo ne penalty bwe banneezaalamu. Na bwe kityo ekikyamu kyonna tokifuulanga discussion. Okifudde discussion ku maradio, okitutte ne mu parliament tusosolebwa era tetwagalibwa, naye ng'ate oluusi waliwo Omunyarwanda ali mu kampani y'owa Kabila Omusoga amukozesa. Waliwo ali mu kampani y'Omuganda ate gwe awulira otta abaana ba Buganda mu linnya Munyarwanda. Nsigo ki gy'osigira banno? Lwana ntalo zo bw'oba oyina ensonga zo n'abantu Ssekinnoomu oba ne Kabila emu, lwana nga ggwe. Tolwanira mu ddiba lya banno. Oli mwana muto nnyo okuyubuluzaamu enkwatagana yaffe ne bannaffe abo n'oluganda lwaffe ne bannaffe abo ate olutakyasobola kusanguka. Gwayagala okuyiwa omusaayi mu mukwano gwaffe. Tubadde n'ekikompe kya juice kye tunywa ne bannaffe abo, oyagala kiyiwamu musaayi tuvulubane musaayi. Gwe wennyini olw'ebigendererwa byo olw'okunoonya emmere ya leero, olw'okunoonya emmere y'ekiro. Nabwe kityo ne nkusaba tuuza amabina go wansi. Tuuza ku mululu gwo wansi, mmanyi okolerera lubuto, okozesa maanyi ga lubuto. Eno bw'otugamba Lubongo yagende ewaabwe, eno bw'otugamba Waiswa agende ewaabwe, era bw'okuutira abantu mulonde abammwe, mwabammwe ewammwe yewa, era abammwe bagenda kwesimbawo wa, era anaabalonda yaani. Kuba mu by'okaayanira National ID byebimu ku package ezirimu okujja nga gw'ogikaayanira ng'ekipapula ate nga muzirina. Leka kulimba nsi kuba mmanyi ekyo kikozesa kubaako by'oyisaawo. Olaba Banigeria bajja ne bazifunaawo, olaba n'abatali bannansi abatalina nakakwata abataswadde okugeegenyamu ku nnimi za Uganda bajja ne bazifunaawo. Bwanti batubuuza ebibuuzo biki mubiyige. Very simple, mubiyige kuba mwe mukulidde mu bibuuzo ebyo bibakola ki bibabuuza. Kaŋŋambe nte oba effumbe. Yes, Ssenyondo weddira Ffumbe. Kitaawe yali yalonda kika kya Ffumbe oba jjajjaawe yenna yasooka e Buganda. Yiga ebyo. Buli omu waali nkakasa walina ekikamo wali wafuna. Abamu mu nte, abamu mu ki, abamu mu ki. Tewali ali awo nga kitengejja mbasinga. Baafuna ebika byabwe, abamu olugava, abamu ki. Ne waffe mu Njovu ojja kwesanga waliyo abaliyo lwakuba yo tebatera gyetuuma nnyo. Yiga ebyo. Ate era ne Frank Gashumba ababuulire butya bwe yafuna passport, butya bwe yafuna ne National ID. Afe mu kubawuddiisa. Waliwo ono ow'obunnyo, ono mukyala anywa emmindi. Yaani oyo kino ekikaze ekyali kyetundira ku bizinga oba kyekibukyana. Ajja alinga ameketa muwogo, kyamisana kyaggulo, obunnyo bwagongobala, obunnyo bwamenyeka. Batuboola wano naye ng'ate mwana tuyaga abababoola amanyi n'ovuma abaana bawaka ku mpewo. Kyekikyala ndowooza mukimanyi kirina omutwe gukiringa omugaati we gwewetera. Atuvuma, atuwemula, akola buli kimu. Ate nakugamba mbu bababoola gwalina n'amaanyi agatuvuma. Mukimanyi ekyo ekitaala ekinywa omwenge ne kyefukira mu bitundu bye nnaakulabye kyali kyetundiranga ku bizinga ekyalwala. Batuboola, anaye batuboola, ate twendoosinze muzeeyi. Then you are dense. System gy'oendoosinga ate ongambye ekuboola. Ye ate gwe aboolebwa amaanyi agaendoosinga wagajjawa. Era omu endoosingira baani abo batalina National ID kulonda.
just endorse him for nothing. Ye kumuleetera kuwulira bulungi kuba nali omwendo osingira community ye mulonda ate ngambye community yo teyina national ID egenda mulonda eta. Muliko ekikyamu ku mutwe sijja kukibalimba. Muliko ekikyamu mwetaaga okulaba abasawo ng'embeera tennasamba ddagala.